kati kasita tutuuka wano manya nti nyingidde Mbarara City. Welcome to Mbarara. Era kati eno leta ero otandika okugidibya yeriwa Mbalala notandika Mbarara Mushija yenze Mushija akitompitalo mu musajja ogaruheo wano bayita Biharwe. Ekifo kino ky'amaanyi Igongo Country Hotel. Nagenda muko twalinawo omukolo akafo kalungi nnyo twawasaka eno mukwano gwange olidde enkoko ndidde neno balya nkoko bandi nkoko na mbuzi ate eno bambuzi eno bambuzi kati eno gye bayita Biharwe mbu Biharwe eno Biharwe kati ani doni eno abawaka baani awo bamenye doni abawaka Mushemeza bangi Mbabazi eno balina omubisi gw'enjuki gwabwe guba mulungi omubisi gw'enjuki guba mulungi Kigezi Beehives balina bingi kati kano ke katawuni k'Ebiharwe era tekawukana nnyo nakaba na Mbalala tekawukana nnyo mwali omukolo eno wakalya embaga mmeka? Embaga ate eyo teyali mbaga bategekerawo kwanjula naye eno si nyingi nnyo ebyana byeno tebiwasika lwaki ente zibampitirivu bigagga bimenya naye waffe omukolo kasita ofunayo ente yemu n'ofuna embuzi n'ofuna entebe ennaku zina nti omukolo gwala ntebe era basooka kubuza baleese entebe baleese entebe nti ate dayiningi nti ati yabaddeko kasita entebe yabaddeko ne pikipiki olyokola omwogezezibwa bwayimbirira ebokisi buguno gwe bayita omukolo naye ng'egwayita omukolo zeziri ebokisi ezisimbye raki ezisimbye nyanya ne watermelon nyanya ne Buganda bigenze no biterera ne Buganda bigenze biterera sebo eno wali kazi eno nasi eno mbadde ndakubuuza eno yewali ba mugurusi batya bano ba mugurusi ano yefu eba Fort Poto bafu abo bantu balamu nnyo omutoro aba muntu mulamu mutoro bakakamu ana bakakamu tebalina buzibu nayetegeza yesimbyewo naye akalwa ajja kawulira kajja mwetira okusanga omutoro yeekalakaasa kyakubye emmeeza tebatera Igongo tebatera ayayayaya olengera omusajja ekintu kyawanise ku lusozi wali kiki ekyo maka kati eno Rose Foam Mattress Mbalala branch Rose Foam Mbalala netwolekera kuva awo netwolekera emiyembe netwolekera nsozi kubiriza nno papeera mpirivuma amataba bwe gajja ne gababulada musisina abayuza abo bebawa senti bali ku ddembe Mitala Maria St. Lucia Namagoma Namagoma manyaga amasomero galina ekintu kye gaali geefunza senti bali ku ddembe Kisoga St. Lucia Namagoma ne Mitala Maria senti bali ku ddembe Mitala Maria naye senti bali ku ddembe Mitala Maria abe bakuba ddembe ekigambo ekyo kinyuma kati lengera wali kali ate eno gye tuzze eri mu nnimiro tuvuddeyo kati olengera kye bayita amaka
ogalabye kati eno otandise okulaba enkulaakulana zikalina otandise okuzaaniriza tuvudde mu faamu naye omanyi ngenda kuvuga paka Kisoro paka Kisoro bannange okusaba kw'abangi tuvudde Mbarara kakati mulinde naye Kisoro agitusuubiza tugenda tolontoka tukola ki tuleega ino buno obuntu bukulu okufunangayo time tuwa zino ne zibaawo tunalambula Uganda kayumba kikaki kakalina ale no ne wansi ayinawo eziriwa kati no si kalina mwaliro ku myaliro giringa ena maama yeerabidde nti akudde kiwabi akikwatidde mu kkubo bwati kinamala mukira wadde akubye omuntu kabenje tugende paka Kisoro kale lambula naffe paka Kisoro wetegereze scenarios ez'enjawulo ow'ekitundu okiraba atatuukangayo eno trip is sponsored by Lugombozi Show family bebaataddemu otufuta negana etambulako oyogera ku famire awo abantu balowooza semuddu bangi famire eyo bangi tiimu yange nene ayaya ogirabye kati olaba nti eno embeera ekyukamu waliwo okweta kati wano waliwo okweta naye era nabo bakyali ligidi olina era wookyasanga ng'ebintu babikutte bakyalemedde ebintu nga bakyabikutte tebatunda bannange newaffe mugendeeyo Lugombozi Show famire mututwaleko ewaffe Mityana mwatugamba ate Mityana ojogoddeko Mityana ekyo eno lato neŋŋando tewatuuka lato miliki Mbarara neŋŋando tewatuuka wakoma mbulo wagisaatuuka eŋŋando tewatuuka nakoyitangako ogiraba nene eva waggulu eri nejja eno yonna bweti lato kati baaliraana Low Products za Global wano erinawo paaka gikola atya ate sigimanyiwo ngimanyi maaso wali za Global ngimanyi maaso boda zituyamba boda zituwigiriza lwakuba ekintu ekiri ku bantu bano bwe bakola ekintu bakikola omulundi gumu bwe bakola ekintu bakikola ekyo kyembamanyiiko beetegeka ekyo kyembamanyiiko kati balina bondi y'emmotoka wano bagiyita Kagoland girabye kirengedde tufuluma town eyawo tawuni yawo gyetubaddemu ate manyi nti ey'Embarara sebo tonnagiyingira gyetubaddemu tonnagiyingira wano minzaani eminzaani kati njagala lengera billboard ya Hillview Embarara reataki laba billboard ina billboard y'Embarara mazima Hillview Primary School Matanga mwe muliko Masaka City mwe muliko 2026 intake registration ogirabye eri ludda waawo tuli ludda wa eri wano ku gundi MFC ku Chelo ago bagayita maanyi ewantu wokka weeri ewantu wokka amaanyi ate mbadde simanyi nti head teacher mukyala Harriet weebala emirimu tugiraba eri essomero ly'ekyasa mwana yange nti omwana we waba tasomera ku Hillview asomera wa
Weebale nnyo maama, weebalire ddala, emirimu tugiraba. Billboard yo tugirabyeko Embalala wano. Mu kafo k'abagagga wano we batuula we baliira, omanyi eyo ye KFC eno. MFC. Ye KFC eno. Awo maanyi. Awo maanyi. Maanyi. Omanyi kati ffe ate kati ffe bwe tutuuka ku management awo ffenna tuba bwana. Kati awo ate head teacher ye manager mu kintu. Ye mukama waffe. Yaga kati nja kuteekayo billboard yawe. Njagala bwe. Nagirabye ne ku welcome wennyini. Mu welcome e Masaka. E Masaka ku welcome wennyini nga. Wano ne gye ndalabye ku Likyamayo. Yeebaddewo. Bakyusiza branding. Bakyusiza branding. Oyo head teacher maanyi. Ne tiimu yo mwebale. Ne tiimu. Kati wano tuyingira Mbalala. Mbalala. Ligyolengerayo ogundi ye woteri ya Mwami Mutaasa. Woteri Triangle. Woteri Triangle. Bagamba Woteri Triangle ba Hotel Triangle. Hotel Triangle. Okay. Si Woteri Triangle. Hotel Triangle. Okay. Maanyi. Mbalala City. Mbalala City. In fact Mbalala kye kibuga ekikwata ekyokubiri obunene okuva ku Kyawa Kampala. Which one is the smartest mu bibuga byonna? Yali Fort oba ekyali naye Fort Arua yayonooneka n'Embaale. Arua ekimusumbuwa omujjuzo mungi. Arua alina abantu bangi. Omanyi Arua agatta amawanga 3. Agatta Congo n'agatta ne South Sudan. Mbongo za gundi Mususu nangaye. Mbongo za te. This is Mbalala. Ente ya Airtel. Yali ereese ebizibu. Amuna byafuza aganze nalwanirira ente yaffe. Mbalala nene. Kati zino street zirina amannya. Kakasi. Eno si gye bayita Mbalala High Street. Nange ndi mulambuzi. Kalina mweziri. Sebo eno tebagibanja kalina. Mbalala Town. I mean Mbalala City. Mbalala City. Kizimbe okiraba? Kiraba. Bamukiraski Hotel. Ate kiri busy nnyo. Not just a city. Bayita Mbalala City. Tozowulira n'olulimi lwakyuka. Nguni esaate pasi. Ekitweka kiki. Gumu n'ekitweka. Gumu n'ekitundu. Ekitweka. Nguni ekitweka. Nga lumu November Regi.
ali ludda wa live in concert Kacheeka Stadium. Nomuraba nomureba Kacheeka ye cricket over wenu. This is one way. Ziri ziyiteri zino neziyiteri ka green kyekyo naye abaana bali mu Kampala abasaatuuka awo aba yakalinnye edda nga yabuuse dda n'epiki baziyisaamu kati abazanga kanso tewali kati eno Amazoni bagiyise Amazoni. Desire Kazoora Barugahare Bumane Mupi Mbala District Independent tugende omumisho hamwe tugende maaso namwe oba hamwe kyekikati naye tugende maaso tugende omumisho bakulimbi wesanga Ministry of Works ngeoma kati hiyo daba National Water Ministry of Water and Environment eri opposite eva wosanga Ministry ekikwaniriza bye tractor ebibwami ndoza babagamo bikomyewo simu mubi naye Ministry of Works naye erowoze weeko wakimanyi nti yinura yalinga ewuuma okusinga gundi kati eno SPS yaabwe Mbarara Central Police kati Joint Clinical Research teriyo bitongole eri mu kibuga wakati tosangayo nnyo bitongole mu kibuga wakati teri bitongole ebyo bya nankani kitegeeza bali organize ekimala kati Mbala University mukuzi university zogamba nti nteeketeeke by University of Science and Technology science strictly anti esale kuba eri kyengulu nakyemmanga balina ne bridge eyita waggulu si mutomera nga agenda mu faculty agenda mu faculty eno hotel ate eriwo Sibu University kati ate eno nojja eno waliyo bakyaki bazitanga chapel era ye kati university ini hostels waberawo nnyo ebikulu
kati tukole ki twolekere emiyembe Louis View Hotel View. nayo ate ensi yaayo kiveeri